the Constitution, the national flag, the presidential standard flag, the national anthem, the national coat of arms. Breaking news, Maulidi Simalungi agava ko Hamu State House wetuukirira sawa zineno President Yoweri Kaguta Museveni simusanyufu ne President abamu habaganye okulabika ikololo lwaki baganye mbikuletedde maaso His Excellency Robert Kyagulanyi essanyu limuta batya mu maaso mbikuletedde ate y'omukulu Eddie Kenzo bamugobye ku inauguration ey'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Video eno mbadde nkusaba kale tunaba kweyongerayo soko jimpeleka like bumaze subscribing ubigete ku mukutu gwe guno mukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde awa speech ye yasose kwebaza abantu ne abantu babadde olowooza abantu cheka babadde bagenze kulokola ebyabwe soko bawulize tumayi tuyongereyo mwebale kuwagira NRM I also congratulate the other parties such as the DP, the UPC, ETC that participated in the elections without using violence, unlike the party of NUP and some few elements of FDC that were using violence. The parties under IPOD should clearly lay out agreed guidelines on the do's and the don'ts of election management, according to the laws and the Constitution of Uganda. This Kisanja Excellencies, is our term for a period. This Kisanja should be regarded as a Kisanja of no more sleep for all Ugandans. Kino ekisanja twetwetaaga abantu okwebaka ate nibekwasa kino nibekwasa kiri songa eddagala liweriri. This kisanja should be regarded as a kisanja of no more sleep for Ugandans. nga tetunabona kweyongerayo video eno bali njagala osoko commenting teka wansi ongambe a difference between okulayira wamu n'okwelayiriza abasinga bagambe President Yoweri Kaguta Museveni yerayiza naye Uganda. Oh my god, abana benchukachuka balangerere wala bagambe kijja simu tosokolize no mukyala video ni muluzungu naye ngenda bankutimira temide bilala masa byanadala bya Dikenzo nga bamugoba ku mukolo video n'obutambi mbulina. Museveni swearing in is a dark day for Ugandans. Whether you are on opposition or you are on NRM side, we're going to suffer the same. He is swearing in to poor roads, poor health services. He's swearing into the start of Hima dynasty. He's swearing into poor education that has been here for 40 years. You know, here is the common thing we have all Ugandans. We're going to suffer the same, whether you want it or not. Bobby Wine yatugamba tubanja akalulu kaffe. We decided okwegatta that day. We decided okugula postina. We never went okubanja akalulu kaffe. Okumanya akalulu kabbibwa byaba kama form hazifulumyanga ne guno gwaka. So buli ne muziba alaba nti akalulu kabbibwa. Naye Ugandans, the power is in your hands. Tetwabanja kalulu. So we're going to suffer more 5 years. Paka magezi nga gazze. Paka nga magezi gazze. It's a dark day. Tewali nsonga lwaki mbanseka. Tewali. Alright, binga tubitadde ku mabbali omukulu guno mukubera ngulaba ku screen yo Norbert Events yabadde kumpi n'omukulu Eddie Kenzo ate muloze Eddie Kenzo tebamugobye mu ba ministers ne bamugamba nti no sebo walabyeko a minister yenanga jenna mukazi we oba bawe nkati sebo va ogenda lekawo Fiona Nyamutolo yabasigalawo egwe gendo tuliri ne bafulufiya kugambe yaswadde era video yino sokolabe omukulu Norbert Events nga kunyola biki ebyabadde okusini yabadde live. Robert Events gemanya generational promoter kano tegalinda breaking news banaye
funye wenne kweke mabega wano gudde mu bantu kituufu kiri nti Eddie Kenzo munnaye engeri gye yamanya nti yafumbirwa minisita naye yalowooza naye afuuse minisita bulijjo mugamba nti bujja kuba lumwaswale agobeddwa mu kifo munnaye azze agendera amabega wa mukyala wa nti ate ye minisita ne bamugamba zino entebe z'abaminisita naye gwe Kenzo tunuulira abaminisita bonna abaliwo anikola batudde ne mukyala we anikola batudde n'omwami we nakugamba logiki kozesa logiki ebintu byogenda kuswazibwanga awo waliwo sipiika omukyala alina bbaawe omulaba atudde ne bbaawe taye bw'alina mukyala we bampeta nno bafumbo omulaba atudde ne mukyala we ebintu byokweswazanga obweswaza embarasiment bannange aye n'akakyala kalinga ng'oba akakutya tekakulabula tekakubuusa tekabikugaana ate kaze mukulwanirako nga bakwembarasi nga bakusitulasitula tobiddamu don't repeat it please kadi ziriko honorable si Mr and Mrs nawe oyina eyiyo era kadi yo ya VVIP ogirina obadde olina kutuula eno gye tutudde VVIP byebyo omuntu anakubuulirira paka ddi gwatayiga mama temufa ku background voice oyo master of ceremony akulidde emikolo yali mu kwogera vice president aluko Eddie Kenzo tobiddamu ebintu by'okuswaza bakusitudde bakuwalabanyiza swadde mukazi watu yonna kawere ne face ekyageze oli mumuleetera kukanulira amaaso mu kamera akutaasa mbu otuule why ewo obadde wa baminisita we batuula baambasadazi bapresidenti b'amawanga amalala bapresidenti abaawummula gwe nawe ogenza ositamyewo obutafaali ate kirala yiga ku nyambala olaba nze esuuti nange enjijiyo otudde mu basajja bambadde masuuti mereere gundi yiga ku nyambala mikola egimu giwa ekitiibwa yamba kufuteekamu akasuuti once in a while onyumemu oli awo gwe musiwufu ku mukolo mu tenti mweyagadde ate otuule eyaba VVIPs Edirisa Musuuza ngaaha paana olimbyemu ebintu by'okuswazaswazanga bino tobikkiriza bakuswazizza wenna kamera zikukutte ebifaananyi obadde ogenda n'okkakkana kintu kya lunaku lumu mukolo gwa lunaku lumu tewali byakulaga maanyi wano omuntu alina amaanyi olwaleero ali president elect baby face General Yoweri Kaguta Museveni olaba ne CDF w'eggwanga atuuse era ne wabadde atambula ku mmotoka abadde mabega waayo emmotoka ya president. Alright, binga tubitedde ku mabbali abaana b'enkyukakyuka bavuddeyo ne beebaza ne bakongratulatinga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okwerayiza ne bagamba bo tebamulinako buzibu kayerayirize yamanyi abagenda okufuga kubanga bo abamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi yawangula era anytime from now anaatera okukomawo mu Uganda okubafuga naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza Sheikh Ashirafu nga musomi w'eddwago w'ennangolo erina ebizibu namba 070711 osobola okubitako oba mu inbox ku WhatsApp nabirenga kwema soko muwulize mule ku playing abaana b'enkyukakyuka nga bakongratulatinga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashirafu Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashirafu Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twabagamba nti Museveni tagenda kulayira ne muwakana. Olwaleero labadde alina okulayira gye biggweredde nga talayidde nga yeerayiza bwerayiza. Omanyi abantu abasinga obungi ebintu bino bibiri temubyawula. Okulayira
n'okwerayiza byanjawulo era nga buli kimu waliwo ekikireetera okubeerawo. Okulayira kw'oyo yenna alayira alina kubanga yawangula, n'omuntu okubalibwa nti yawangula walina okubawo evidence eraga obuwanguzi bwe, nga ne evidence eyo si ndala zibeera DR forms. Okulangirira kwa byabakama nti Museveni awangudde, ebyo bigambo byayogera obwogezi. Okumanya byali bigambo tumubanjiza we yajja bye yayogera nga talinaawo mpaka leero. Museveni abadde alina okulayira ng'omuwanguzi. Oluvannyuma lw'okubulwa obukakafu n'obujulizi obulaga nti Museveni yawangula akalulu, Museveni kyabadde alina okukola abadde alina kwerayiza lwa mpaka so si kulayira. Museveni talayidde nga pulezidenti w'eggwanga Uganda, wabula ava kwerayiza nga eyawamba obuyinza bw'eggwanga Uganda obw'abannansi. Yawamba buwambi. Olwaleero Museveni ava kulayira nga omuyeekera eyawambye obuyinza bw'abannayuganda so si nga pulezidenti eyalondeddwa bannayuganda. Bw'abaayo ow'NRM yenna I challenge you agamba nti Museveni olwaleero ava kulayira nga pulezidenti, tulage ku evidence y'okuwangula kwa President Museveni, tulage ku DR forms. Nze nzikirize nti Museveni yalayidde. Bomba temuzirina, Museveni tannalayirako nga president, ava kwerayiza nga eyawambye eggwanga n'obuyinza bw'abannansi. Abaffe bwe twagamba nti Museveni tajja kulayira twali bakyamu. Alayidde ava kwerayiza. Ekisinza okunnuma ekibi ennyo be bannaddiini be Uganda okukwata ekitabo kye bakkiririzamu nti kitukuvu ne bakikwasa omuntu omukyamu mbw akikozese ng'alayira. Ne bakwata constitution y'eggwanga Uganda ne bagikwasa omuntu agiwakanya mbw ate gy'aba alayiriramu nti agenda kugikuuma ng'omulimu gwakola gwa kugitaagula na kugiyuzayuza kugimalawo. Omuntu nga Museveni abadde alina okukwasibwa emmundu AK-47